Okimanyi nti kakati ani wa byabakama Bobi Wine yamufuga. Okitegedde nti ekyo kituufu nnyo. Bobi Wine oba no yefugani byabakama. Wayongezaayo ate ne movement eremereddwa okulonda paka nga Nuupu emaze oku. Nkubuulire ne bweneegaana okubeerawo bweti paka lwali. Bajja kulwawo kugira ki? Nabo okwegogonnola. So kati ekyo abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weesiimye mwattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Mugurume Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Uganda y'enkya. Abafa si baana. Manya abafa si baki? Si bakulu. Ne abaana. Kati baana be bakola ki? Omuzadde n'atunula mu ntaana y'omwana we. N'omutunuza mu ntaana y'omwana we ng'afudde nakyo death. Naye okimanyi nti sirimu yatta abantu bangi Rakaayi, Masaka. Si yokka. Okusinga abantu bafe Rakaayi. Nze kangubula ekintu kimu. Sirimu abeerera ku piiki awo 90 okutandikira mu 91 nali ndi ku intaani. Nga ndi wali ku ddente Mulago. Naye nkubula nga buli kaseera naddala ku Lwokubiri ku makya. Anti ekimbadde njagala ombuuze. Bano bwe bagenda mu byalo ku weekend ne basanga abalwadde. Nga lwaki tumutwala mu ddwaliro? Lwaki tumutwala mu ddwaliro? Kati ne babaleetanga ku Monday ne bafa Tuesday. Tuesday nga kolido ya 3 gundi okuva ku 4A, 4B, 4C. Ebejjudde maiti. Ayita mu Katonda. Nga gundi ejjudde waadi. Katwala ne bambi gundi gwe tuzannya naye awo nga bamuyitanga Semakula. Ku Riverside. Kati bw'abe muteeka bwamuwa ekitanda. Okuva eri abalwadde bajjanga ono naafa, oli naafa. Kati saa 8 ogw'ekiro amuliraanye naafa. Naddoka mu kugo najja eri jensula kwesera wansi ku dento. Ne bamugula ngali bweki ne nakonkona. Gondi romu yange kuba yali agimanye.
nzigulawo tuli munno babiri naye mulumu wange movement wange yaŋŋamba nti naye onkoze eki n'alyoka n'asimakula nti okimanyi nti bali bonna bafudde kati namulama naye ng'agenda okufiira awo gundi yali kuba yali ensibuko baafa kubanga baatuuka n'okufa nga n'okulima bagamba tulime tugende tuzike gundi tulina okuzika gundi tulina okuzika gundi naye abantu baafa abantu babula okigeraageranyizira Haji ati byanjawulo abantu baafa obulwadde Haji wuliriza bw'ogamba abantu baafa abantu babula exactly lwaki kyenkana minzaani ebe ati yenkanankana olw'embeera yaabyo kubanga eri extraordinary bali baafa bulwadde kati babula bubuzi it's extraordinary sikulimba bannanga balabi ba Extreme TV Omunaala ne Uganda ey'enkya tuli ne Hajj Ashraf Simwogerere ebintu bino byayogera nga ye okusinziira mu kulaba kw'ensi ye ensi ye aji obuningako kubanga kibuvunaanyizibwako ng'omwana omuzaale w'okuno omwana omuzaale ng'Omuganda omwana omuzaale ng'owa Edira Olugave omwana omuzaale gwe baatuma mu jjajjaawe erinnya ly'Obuyisiraamu n'akula n'akola hijja n'afuuka Haji kitegeeza kukyala si bwe guli bw'amala okukyala ye yennyini ng'amaze okubeera omusawo kati atumunyumiriza embeera gye yali mu busawo n'ensi nga bw'agiraba mu buufu bwayo sijja kulima obusawo saabu nabukolako wakolera maama wo kati nembeera nga mbadde nnyo mu katemba wanyumirwa nnyo katemba n'owandiika obutabo kati bwe twogerera omusajja ono muwandiisi wa butabo by the way alina obutabo bwe obuli captivating bw'osoma katabo k'omusajja ono gendayo ku Facebook osasulayo kakatono omusajja ono awandiika realistically akuteekera ensi ku mmeeza n'ogiraba mu buufu bwayo by the way awandiika bulungi yasooka kuwandiika nga tamanyi nti agenda ndowooza wanoonya n'obutunda n'obula naye saagala kuzza nnyo eno naye njagala okikoonekoko kakati ebitabo ebyo natandikira ku Facebook kale nga naye nyumirwa bunyumizi kunyumirwa bunyumizi nimpandiika kakati nengenda e Rwanda jjukira nagendako okukolerako e Rwanda eyo ku TV kakati covid ejja nvaayo e Rwanda nga bampadde ssente bansasula bulungi ntuuka kuno sente nzityako naye jjukirawo nti ebintu byali bingi olya ku nkoko leero olulina olya goni ne sente ngenda okulaba zikendera ngenda kukola ki kakati nengenda ku Facebook nembagamba nti bannange olwo covid amanya agize tetukyazannya nembagamba nti mumpengayo siringi 5 buli wiiki zisinja 10,000 omwezi mumpeyo mbeere nga mbawa olwo nze ng'abantu basoma busomi naye nga mpezeza 2,2 bazawo enjogera giri 5,6 egy'abantu abasoma nga basoma busomi kakati nembagamba nti mumpe nenduuza yakusagira madamu we namugamba ngamba naye Haji bagenda kuwandiika nako nkyosabiriza si 5 akireka kyeva mugamba nzijukiza mukwano gwange ye yagamba omwana nagamba musajja musomi sikujja eyo naye nkuyimiriza mpato yajja n'agamba nti omwana we yakola comment Haji ogamba teri mbeera erumanga mwana wo kujja kugamba musajja oyo mulungi ayogera bulungi naye Haji asabiriza taata asabiriza naye we yamugamba naga mwana angambye ekintu kinumye nnyo naye ate kinjigiriza nina okukola ye wallahi kati nze nengamba madamu naye kimanyi nti kachwingamu kava mu America ne kali nyenyenye nekatuuka kuno bakatunda ebi 5 bwe tofa ku bantu manya tofa ku ssente fa ku bantu munange nengamba abantu mumpekayo 5 olunaku lwasooka lwentegeera nti
Airtel bakuweereza abantu 24 nga baggalawo up to the following day. Kati the following day yewe madamu wa MTN nendekako ya MTN nendekako netukole mutwalo 10 nagamba jukira abebweru bote baweereza siringi 5 biziyita muko boba weereza $5 aba paundi bwebyo nempeza abantu 13 mwebi nga bonna bakuwadde bitando sente ze 5 2,000 buli mwezi nga ndi milioni nga 7 omwezi nebaggalawo Facebook izibunga binaji Museveni yagirirawo VPN nga abantu babimanyi era nenzigiggalawo mba ndi awo nevaayo aba baloya baali basatu besijja kwogera amanya nga kuliko director omwali mu finance omwo ne judge omwe entebe eyo ne beegatta baali abantu bonna 8 ne bama bahaji tetujja kuwa mitwalo milioni 2 omwezi tuwe kwa WhatsApp nengamba nembawa bwe mpulani ko bawa bo benyine bangamba kati yita n'abalala bajje n'abalala ne bajja ne bangamba basabe emitwalo na concept nyingi bantu bafe mbamanyi mwaka kyogo awo gundi watandikide kati apikinze kati mu 2021 how 2021 November nempita n'abalala ne byeyongera kawo n'entandikira ddala kati bali ne basaba mu kitundu abo bakkiriza okukola ki okukomentinga bana abalala ba VVIP batayagala comments bagala kubatawanya bo bampage ne kati ndi mbantu kitegeezo ngakawalira waka omuyika tine gundi ntunulira tuloza nti njogera kati revenue ntunulira nti swali bwati kashaweranga kati onansi so nataka akasente bona abantu bangi right now mu Uganda basasulwa kuva ku social media exactly nze kati omukyala badde waliwo ali mu America bamuyita Dr. Ani Mama yankubidde yagenze ku goninga era alabye okunyogera ku butabo ngamba haji njagala obutabo obwo nayogera ku butabo buna era we yagize n'emusooka muneka sinnamu mu budya bulala kakati nangamba n'okungamba noonyeza n'eteepu z'akayimbira era nazo nezimunoonyeza ennyawade agala gali amakula omunaala gali amakula 80 mu emeka 87 naye ne mugamba gali amakula gali 86 sikyenda mu something mukolini emukono nze we nagulabira ati lindako bwogamba 96 Museveni yali ayingira yali amaze okuyingira naye jjukira awo mu 80 sebo nalindirwa Wairaka genda maaso kakati nenkola ki nembagulira abantu bampadde ki bakuwadde sente zaabwe sente mbagala tojula eryo lyedduuka alyo mbeera wano era nasooka okwambala n'ensibetayi bulungi nnyo nanga wazzeeyo mu kibuga okoleko nze ngenda kukola yansanga mu ddiiro ntudde kugondere ambuza kati wano wokola nti eno y'office bwentyo bwendi obutabo mvugidde odinayo obutabo meka kati buli nabadde ndi awo bambadde sukanga na United States Congress ezze balina library bagala kutwalayo obutabo bwa Jashirafu we America United States Congress ina library nene ne bagenda mu buli nsi ne bajjayo obutabo bukoleddwa mwaka ogwo Uganda ziddayo ate mugamba tuzeeyo tuli mwamini nga ogutugenda maaso kati gwe kyoyogedde olinga ayogera ekyagundi nti Uganda tudda mabega waliwo kano bunono sample legacy of lies ono kano legacy of lies kekate bulungi akatereze nawe ngobolaga akakali ako marriage in captivity ono gezaako nga bw'osobola kati ono baali yali akola mu kwaya
muwala nga muyimbi nnyo ayimba eweeru najja kuno ayimba Sweden najja kuno ayimba mu kwaya bakadde bewe bali bambi naye yagwa ku kigezo aba ali mugundi mu kwaya bayimba agendako back stage yasanga maama wako akisinga kwaya master yerigaso bulai marriage in captivity ke kano marriage in captivity ono muwala kitawe yamufuna omusajja nga mugaga namuteeka ku ranch bazita ranch ku ranch ku faamu ye namukola buli kimu ate ranch esingako ku faamu namugulira ne BMW namwa buli kimu naye nga tafuluma mu ranch eyo ne BMW yagivugira okwo nga security eri wali ono muwala tafuluma kano wakabesinga kajja wabulaya oba kuno kuno ranch ezikweziri omwana nga tabamukiriza kufuluma subhanallah anti njagala osome ku katabo kano bw'ojja okumanya stories zino ozijjawa muno abantu yakubira kati walaba Love and Trust Dr. Luboya yampita Kenya waliwo wampangulira stories ezimu yazijjanga mu prison gye yagenda gye natandikireeyo those books are very captivating. Kati so far now there are 37 naye kyenfuba okulaba Allah nsaba mpe obulamu nga bwabumpadde n'omuntu aleme gukyusa nga buli bwe buti njagala 100 books of Hajji Ashraf simwogere oleke naawe legacy ate saagala gireka bwetyo manyi abantu bazimbye ebizimbe naye nze njagala baana bange olwedde SMS 1 naye yankoledde yagguddewo ki yakoze app nange nina abaana bange be batwala egundi ya TV10 ya Dindubo bakoze app bakola banange bwoba oyagala okuprotectinga waakawoono osobola omuteekayo naye amukozesa yenna n'amugjayo n'amuteeka ku website n'amuteeka ku page z'otakkiriza bamusika ne bamuzza ogenda sinakitegeera Dindubo wasaba yakoze eki Dindubo olowooza akyalabako ku TV10 abaana bagitwala dda namuwa abavubuka n'atandika obbakyanga Diini ali mu bizibu nno wuuyo yakutte ne ssente z'omwana na ssente z'omusajja Diini ebizibu bingi bitandika butandise Diini mukulupya nga bw'agamba omanyayo gakozesa nnyo ekigambo ekyo mukulupya aba ali mu nsi y'abakulupya naye mukulupya mbuulira gw'oyita naye kubuulira ekyo ye Dindubo Wasaava yagamba agenda kuba olw'okuba yakiŋŋamba naye saakiteeka mu bwongo just recently nabadde nkola program yaŋŋamba nti nina kyonna ekyetaagisa empapula za noopu nze nzirina nsobola okukuba noopu kati wayita ndowooza emyezi nga giyitawo obwongo bwo butandika okuregisteringa kati diiru ezze nina okulya ssente either nzifuna mu gavumenti oba mwani Kibalama ayita Kibalama amuggyako empapula naye Kibalama ndowooza teyasiriwala kuba musajja mukulu mugezi alabika yakola photocopy mu originals zewadde kubanga Kibalama amulaga bubu oyagala byoki bonna basirise nja byokya ogwo gusajja ogwo gwatulyamu olukwe tebamunyega naye Diini kiraga nti empapula zino azikwata alina kyasuubira kubanga Hajji okuwandiika obutabo buno olina kyokola ki kyesuubira naye yakwata ebipapula biri nga alina kyasuubira alina bwe bagenda omuweera naye omulimu gumuyiiseeko trust eyiise fame eyiise ne buli kimu kimugagidde mu maaso abaana nabamuwa ne bazimba app bwe bazimba app okugiyisa ku Apple it's one of olaba apps ezisinga weziri wano e Uganda naye okuyingira mu iMac oba Apple Store
okujingira ne bakukkiriza okuteekayo oteekwa okuba ng'olina all the necessary papers bo bakontinuing okukola okulaba nga bagiregistering bamala okuregisteringa ddiini atandise okubayita emmanju bo ne bagiteekayo naga kasita yaffe katumulinde bw'anaaleeta ssente n'agaana nze yaŋŋambako mu kamwa ke n'aŋŋamba bano abaana bazannya ate app ngenda gibabbako mu kamwa ke nga simukase simuwanduddemu kigambo na kimu yaŋŋamba ngenda gibabbako ngitwale na kifuba nene wetwogerera kati tagirabako abaana baatandika app baatandika kati bw'ogendayo n'ogenda ku www.tv10 gano mazima bebagirina ate mu nsi yonna tasobola kuregisteringa bajja kutuuka n'ekiseera bamuteekeko baani nga tateekako kigambo TV10 ekyo ekigambo kya TV10 nze nakimuwa naye twali tumaze okiregisteringa ngenda mpandiika TV1 TV2 TV3 mba ntuuka ku 6 oli n'agamba TV10 dini lindako gayo n'angambye TV10 naye kino ekintu kirungi dini n'abigaana ng'ayagala kyali ki gano mazima Tazan Media agamba tugikoledde ebbanga ddene emyaka gisukka 4 biki nemugamba naye erinnya ddungi kirowooze bwe yagira nakibayinga kati abadde akitunda abaana bakimutwalako tajjangako wona temukolangako naye ebyebyo naye kati tutuuse mu era kyokola kyonna kati your capital is your head. Exactly. Your capital is this. Bw'oteekayo ekintu ku mpakyakulabirako ku app n'omanya nti basasula ate oba basasula straight on your mobile sente oba ziteekako eri zijja straight on your number not anyone else bwe zituuka ku namba yo then gwe osalako kati bali batwalako ka withholding ka transaction fee katugambe nti oba otutte nusu 10 lw'okyajinga ku buli omu bo batwalako zi 20% ze nusu nga mmeka nusu nga 2 olunaana ne lujjewo ku simu yo kubanga Amazon kati bwenje kwa mwenda $10 yejjako 3 yate izo nnene nnyo kati bwemala ebintu bino byonna ne bw'obigamba nti biri free osobola obisoma n'omala obisitula n'obikozesa ku content yonna oba basazeemu ka video bonna bakasalayo ne kadda bakoze app they are very brilliant people. Okay. Nabo ojja kutuula nabo inshallah. Haji obutabo buno obutunda otya kuba njagala nnyo okutunda business yo as much as otunda. Thank you so much. Isooka kisinza ku volume y'akatabo. In fact eno sample nateeka mu tesi gundi bonna nali mpa omuntu akola ki awandiika zino ziri chapters 15 nenkakana chapters 67. Kano kanene kenkana kali ni kano katono kano ekomera mu marriage in captivity ko kano ka yes kenkanira ddala kati we kati kano kagwayo ndowooza nada mubula mu 10 wow ezo ziri mu 3 kabula mu 10 ziri ana mu 3 kano marriage in captivity obutunda otya kakati ebitabo ekisooka kyanzo nkubulire sewana naye nkimanyi ekyo nkirina nti abantu ngamba Muganda ayagala nyamaso gamuli nnyo ki mungalo batono nnyo ngaba na mbove eno gamba kangene nfune ku music wa Ken Rogers oba wagondi kati Uganda tubadde tetunafuna bawandiisi abo twali bakawere era kyobola mu Buganda wano waliwo atamanyi muzino omunako ng'alina emyaka wabula nange nkamanyaako oba nketta mizinga oba basajja mivule kakati abantu bagula kye bawuliddeko nze kati kye nakola genda ku Facebook kana akatabo ka chapters
nga gambye 43 mbawo ne bw'omuwaana ayagala climax. Yes. Nange bwensomyeko obwo bukuvuga ne bukutwala Exactly. bukutuusa ku sefuliya no babifumba n'oyagala bamaze obifumba n'akawowo kawulira oyagala ne test yako. Kati cliffhanger ogiraba kanene muko kanene ddala ko kawedde. Cliffhanger ka gondi 6 nabawaako 6 naye tekaliwo kaweddewo. Lwaki tukatunda soft copy online? Online ati kyekyo naye protection ya online si nyangu. Kati nze nkuwadde abaana bano bajja kuwa protection yo product teri ajja bw'ogamba nti kasomako busomi akasomako n'akalekaawo. Online olaba wakati bano beepa ku WhatsApp ntimbawo WhatsApp naye ogenda okulaba oli wampandiikira kano nga takutomola ne mugundi otaliimu wampandiikira marriage neka wampandiikira prison assassins nompandikira bayirawo gwobadde oŋŋamba kyo kimanyi nti nawandiika gundi the gundi of the behind eringa kati behind the scenes kati fe batuyitanga banayinki abatali muki abatalwana kati singola kakati bonna abawandiise bapikos kuteesa President Museveni yennyini ani Paike Paike yawandiika katabo naye si muwandiisi nga wa butabo naye yawandiika katabo k'olutalo kuba yaliyo nyeruleeta ki nawandiika naye yali just behind abalwanyi naye fe abaali eri nga tuli wakati w'emmundu teri yali waliwo yawandiika weruwere waliwo yawandiika naye nze ako ke nawandiika okitegeera nga njagala okulaga abantu what really happened kuffe abaali wakati w'emmundu ako kaggwa nyina nako kakolaki publishing akosa yes nakasasa serializingako era ku WhatsApp ne kuki ebitabo bino bw'otunuulira ebitabo by'owandiise ne market gy'olina ne competitive age oba the competition that you find baani abawandiika ani muwandiisi gw'olaba nti 1 mu baana bo 2 mu society gye tulimu bw'olaba nti bajja mu baana bange waliwo ogwendabira ddala nti ye talenti agirina naye yoyo Ashraf oyo ali ebweru kati ono Saara maama woli wali okira naye oyo kimaliyo maama wogamba maama ogira naye okola naye abantu bajja kulo yes wali okolako naye wano webali kimalayo omanyi nina problem eyo njogera nesimalayo ki naye nyambako oluusi bwe batwogera nekimalayo ne Shadia Katonda ali ku university yanyumirwa okusoma era yakola ne forward yaki yakalikago akatabo ka Love and Trust yakola forward nga ali kwekesi nga musomamu bw'omala kati ompandiikeko biki byosobola okunkola ekyokumpanakaawo mugundi eyo so mu baana sinnafuna nnyo ali active muki naye kati nze kyenjagala bakole makito w'amawulire ate akole era abaana bano b'olina okwagaliza there are 2 things bw'omugamba nti mpandiise zino chapter ziriya katugambe ziri mmeka ziri 4 njagala first of all osamarizinga akatabo kano okawe ne heading ekyo kimuleetera okutandika okulowooza kintu ki ekinaatunda waaka wa ddadi kati heading ejja kundeetera obuzibu kubanga kati wenkwatira nsooka njagala nnyo nkwata abantu omuntu agende muki mu bookshop oba bookstore ng'anoonya akatabo kange kati already mba nkakoze eki naye mba nkawadde title wabula kyenkola ntuula naye nempandiika manya nemunyumiza story
kati bwemunyumiza story mugamba oyinza oggiwaki oyinza oggiwa title kati awo asobola okukola ki nga naye sirina katabo kuggwa nze kansoke kubule buli katabo kenfulumya olwedde mba nkafunyemu ssente ekijukira akatabo kawawandiika nti natuuka namugamba go to the market genda ogule enkoko nze tukirire eri ku luzzi batuuka wanaga nti olaba omusaayi guno gwe tugenda okusala my husband is a chronic thief nti omusaayi bwe gudduka guno ekigukomya ali muwonya oliba yeetaaga okuŋŋaanya omusaayi gye gugenza naga leeta enkoko naagano giwaayo. But I mean that is captivating. That is omuntu n'omutwala n'omuteeka ku siini. Era nze nkubula Kagolo buli omu Katonda alina talent gyamuwa. Tuli ku nsi kuno kubwereere naye gwogikozesa olubi oba okutagizuula nagifunamu. Kakati gwolaba nze nakwewuunya kutunda birango ku CBS kibirango by'abafu. Haji omanyi nga bakugambye nti kolokota langi ku kizimbe n'olaba nga akakolokota kaweddeko ne bagaana erangi eyo ginogimalako bw'oba olina okukozesa obwongo ng'oli musizi wa langi noonya ekijjako langi gamba nga fumba amazzi wa ku kisenge langi ejja kusitukako leeta giteekeko amazzi okirinde kiweweere langi ejja kuvaako so nanoonya kyentunda nga mmaze okutunda buli kimu ne ngamba kati ntunde ki mission ziba zikoze obulango mbukoze kaliisoliiso by the way ono ye yatandika kaliisoliiso gwe nalaba ng'alina okukola kaliisoliiso ono ye muntu y'omu gwe nayogera nena nga Mwami Kagolo ono nsonyiwa manyi mbadde makerere mala internship yange sebo ono ne yeegoba naye ye yandibadde Katolubwama naye ate yaleeta Katolubwama namuintroducinga gyendi n'agamba ono ajja kusobola okukola mu myezi nga 8 ajja kubanja nkomyewo yadda naguno gujjwa naye kyobamanya okukola ku radio erabika teyali calling teyali tewagifunamu interest omanyi ekyasinga ate Alex oyo yakindeetera kuba tugira olumu n'agamba nti Alex mukulu oyo n'agamba nti ekintamye ku bakozi ba radio bakwata amawulire okuva ku makya ne basoma gega buli aleeta emboozi aba alifaringako ki ku kibadde mu mawulire nga takuliyetinze ekikyenyo bonna abasinga anti baripootinga okusinziira bagambye ku ssaawa 5 njagala okwate BBC otandike ku makya ebyo byembeeramu Al Jazeera Sigi TV ojiwulira BBC baddamu amawulire gabeera repeated amawulire gabeera repeated naye nga mawulire naye nze njagala ogende mu programs endala programs era oli abeera mu program ya busuubuzi n'asoma amawulire obuzibu bwe tulina e Uganda tetulina script mpa ekyokulabirako nga bakaliisoliiso teri script ne banootinga bunootinzi bikyo bagenda okwogera ne babinootinga kuvaawa from fani gyakubuliddeko nedda ssebo abasinga bakozesa amawulire n'amawulire era ogenda okuwulira bakozesa amawulire ogenda okuwulira nga kyowulira ku lediyo eno kyowula ku lediyo eri kyowula ku lediyo eri kyowula ku lediyo eri nze zintama okuziwuliriza era mbeerako ne specific time bakola programu gundi gye yakola ani Mwamukulu Sematimba Peter Sematimba Peter Sematimba ogenda okuwulira nti kati olaba amawulire agesatu ku makya ne Peter yayiiya nnyo Peter yali Peter mugezigezi Peter yabeerawo ebintu byatandikawo n'aleeta Dr. Senga n'avaawo n'aleeta Valentine n'avaawo n'aleeta ati kati nze kyembadde njogera sikimazeeyo nti ye bwe programu gye yakola almost radio zonna kwezikola ki kwezitambulira nadde ez'Oluganda
oli omuntu alwayo gundi yagezaako ndowooza okukyagala okukikyusaamu bwe yagende ku super amawulire n'agatandika nga akwota tu akwota tu online bw'atyo n'abeera nga akikyusaamu naye tikyagaana abantu obwongo bwali bwawe naye nga munaye gundi yange mpulira njagala nnyo okubeera n'ekintu kipya kyange bawandiisi bameka balinayo obutabo obungi nga sijja kubuulira nti mbamanyi bangi kubanga kati ndi mu euro waliwo gye bayita euro eyo Uganda si European something ye protecting a corporate city z'abawandiisi nga nayeyo eri kuba authors ab'obuki ab'ebitabo naye abafuna mu ssente nti balaba ogenda n'ogenda mu bookshop Uganda bookshop n'otunda obutabo bw'omuntu n'oddayo n'osanga era volume yeeyo nga neno tozeeyo nti ozeeyo after any week ogenze after one mwaka omulala n'obusangayo nga ye usanga atambula n'obubiri obutabo wano abasomesi bangi culture y'okusoma teriyo kati kye tulina okukola kunoonya kuteeredde wawa legacy of lies ni kano bw'onooteeka tebula ye muntu ankubira agamba wena nkola ebinne kagolo naye mpaka katabaako kati yenkola madamu eri ku dduuka ewuwe abeerayo n'obutabo nange wano nembeera n'obutabo nembeera n'owa booda kati owa booda oyo kasonkubira akatabo oliriddawa ndi ntinda booda kaleete kankuwa owa booda oyogere naye oteese naye sinteesa n'owa booda kweteeka kuno sente z'akatabo naye nga babugula you run out of stock kati cliffhanger kekabadde karaninga eri mu WhatsApp ne bundi naye bwe kaba kaakaggwa bwe kati abantu bakagulira ddala osooka kuwandiika no publishinga oba kati nkola bwendi si bwe nkola ekirala bwe mpandiika kati omusomi mukkiriza okukomentinga awogambye abakomentinga kati bakomentinga kati ayinza okugamba nti nga mpandiise ngamba bwe nva erungujja nja kudda kodi Kampala ku muzikiti kati nga abakomentinga bagamba kirabika agenda kuyita Wabbakuli nga nze mpeera naakulabye kati nembeera nti kinyamba nnyo kizibu okupredictinga ki kupredictinga sikyagala kupredictinga katabo kange mufaanagana ne Museveni muki wala mumufaananya Museveni y'omuntu nze yayogera mukama wake nempulira n'agamba give me only 5 years I will retire mukama wake ne wakayita emyaka 10 oba 15 kyanga akyogera ate 15 naawe asatu yakyogera mu 10 tasokeri yakyogera azaye yakafuga emyaka 10 kubanga yasooka yali atestinga 5 years n'agamba eri kutereeza gavumenti kati awe yafugire 15 ng'ayingira abiri yakyogera zitwawula amaze okugamba nti designinga nkutugenda mu 90 gundi awo 6 oba kikyawo n'agamba mumpeeyo naye naguno gujjwa tayagala kukkiriza ye ate ne bwo naye nga tugenda ku kiri kyetubaddeko era ekikye wano wetuli kati wetutuuse is only dialogue etuyamba ate nga mulaba naye protest vote yene erina kyemukosezaamu ejja munyiga bwemala omunyiga era nze okulonda kwa luno sikulabamu mirembe embooko sikulaba mirembe kati butakulabamu mirembe omugundi bw'abagamba nti oli bw'omulaba akayana ne kaadi ng'omanyi oyo tamanyi Uganda oyo ayagala bwagazigenda akole ki kufugamu kulya ku ssente za gavumenti sikuna kufugamu kulya ku ssente kuba omufuzi ali okwo
Museveni nayagala genda kulyako kuki tafudde ku bantu bwe tubonaabona tafudde ku bantu ababula okitegeera ekyo kyebalina naye abaana bano n'abantu abakulu baki ate abantu abakulu abasinga bakitegeera naye abavubuka ng'obibuuza mama wange agenza okufa nga ye ayagala movement taata wange wetwogerera kati ye ayagala movement kati abantu bano bagezesa abakulu abasinga tugambe nti mulimu abasiro n'abatali naye abantu abakulu baagala omanyi lwaki tebamanyi young generation eno kyebaleetera bayinza okubaza mutamaire ekiboogeza bwe tukimanyi walabye Otafiire kyaludde nakyo Otafiire he's a straightforward person ekibya kiraba kibi lwakuba ayogera naye talwayo kyogera linda olaba omugenzi mu Kategaya Kategaya naye yali akirabye babidandi byonna bakolaki babiraba ebyo naye nga tebavaayo kukolaki madamu Gundi Honorable Matembe Gundi kaye teyabyogerako paka ng'amaze kuva mu system Haji Nadduli aludde ng'ayogera akasaka akwogerako naye ebibi abyogeddeko kati ng'amaze kufiirwa omwana naye nga yayogera abadde ayogera bwe kati olw'okuba ali omu bulowooza abalala bo tebanakiyitamu kyova ogamba n'okugamba naye batono abatono naye omwoyo Haji afuuka abaka mpozi bagenda bameka 27 kati buliriza Gundi ono yakaaba Jeno Mutegedde ono yafa ono wali waliwo ono yafa naye yakaaba Jeno Kayanja yakaaba ennaku ezo n'agamba ndowooza bamugamba n'okiddamu yaddamu wali omuwuliddeko ng'addamu musema tujja kuddawo ngenda mu nsiko naffe buli lw'oyogera ensiko oba osemberedde entaanayo tonanangira ate teriyo ogwo omuzango eyo dynamics z'entalo eyo tetukyaddayo ngamba buli lw'ogamba okunze abantu babiri omanyi maama lwaki agize bwatyo maama wana ekisooka ng'akaddiye bwamaze okaddiwa buli lwalowooza ku kyerabako tetwandikizeemu tusigale wakiri kati awo Museveni we yandijjidde n'agamba kyetwayita mu kiri katuteese kampeeyo power abantu bano nagijjamu mmwe eyo teriyo nayo awo tuba tumulimba Museveni kisoboka Museveni ng'omuntu by the way Museveni ng'omuntu bwomumanyiiko he's a good man era yekyova olaba nze okuzinanga bwe ndaba Museveni mutabani we byakola omanyi omwana okwonoonekako naye nga yewuwo nga yewuwo tonna kyamukolera sebo omwana atandika okunywa omwenge n'essigala mu makaago n'owulira nti omwana wo Haji ali mu kinyumu ali we batemera embizzi waali n'ogamba byonna bikoze dde tewandikoze kino omwana naye osigala ki asigala ki mwana wo bangi Haji olowooza kibi eno tebinkubye emiggo olowooza kibi Museveni okwata omwana we omuteeka mu magye n'omuwa ranka gy'aliko kati si kibi yakulidde kakati olaba amawulire gano g'okola Muhoozi is my agement waliwo ebintu bye sandyagadde baana bange kola bye nkoze bw'ozaala nga oli mutamiivu obadde mu pono kaŋŋamba okwata vidiyo kaŋŋamba omwana wa full figure nga bwawemula bwakola would you wish to have your child naye awemulenga gwe bwe wawemula obitabudde mbitabudde naye ngezesa bugezi Gundi ani ng'oli mu Kinjaaji Gundi awo waliwo omusajja y'omumanyi
yakola account eriko ne mugonso okugulu kuno kulemamu yagenda ko ne Buddu FM sekitoleko the very good friend of mine yatemako n'ennyama we wandege nayo kimanyi nga degree eri muki mu byabusuubuzi ate nga ne masters azirina naye taata we yali muki mukinjaji okimanyi nti ye kye yayongera ku bikinjaji n'obusuubuzi bwe ye yasooka okuwanika enkoko really ye yakireeta ekyo kyatandikira Wandege ng'abantu basuubira nti omuntu ateekewo enkoko ku mudaala sekitoleko ye yakisooka mbadde naye sikirowoozaanga kate sikimuwulirangako nekyali kisajja kigezigezi ne kati ze ndudde omulaba simanyi na byakola aligendi awo era akyabirimu bino naye akola companies kati consultancy yakola era ali ekawanda we wali magundigi amakage ekawanda naye nga alimu ebyo consultancy gundi yali zaiteekamu kyawo company we nze mulaba nnyo naye ekimukozesa kiri lwakuba kiri kya taata mwoza akuzaala bataata nga president talina kirala kyakoze ekyo naye talenti ye Natasha ate nabona bakuze balaba taata ng'ali president anti bo bakazi omukazi nekitegeeza tofuga tebakirimu abakazi tabulya kufuga tebakiraba naye kati ono ne gundi eyo kubeera nti muki sebo bamulaze ng'akuba push-ups 100 ani muhuzi azikube ate oba taata azikuba naye kyatalina talenti gyatalina aziweza naye yali aziweza naye kati emyaka kusalako kati taata ozizoyina okubikola agezaako akimanyi taata ye yazikolanga ki yazikolanga naye bambi Allah teyamuwa kufuga program eneneza nnya tenkubye emiggo twogera amazima ye nga ye teyamuwa kufuga ate ne taata kyayagala akole ki abeere kibi akyagala akibeere naye bambi nga naye as much as Museveni alina waahatingidde bannayuganda naye ate bingi byakoze okuba ekyokola ebirungi ani aganye omanyi bwe tuba njagala tubeere fair mu bintu bino okumanya abantu bakkiriza nti Museveni akoze n'akeera enkya n'agamba abantu ngenda bambi era bagenda bamuyisanga Moi Museveni yakoze olaba atuwa kabaka waffe n'amuzza nze ku lwange ng'omuganda tugendamu ebyo ojja kunyiriza bwere tusigale ku kyetubaddeku akoze enguudo azigezezaako emyaka 4 mingi ani yali amanyi nti wane wamwe walibeerawo olwakola bw'oyogera bwotyo olinga sigambye ekyoyogera ekifaanana ng'oli agamba nti olaba n'aleeta n'amasimu si yeyagala time yatuuka kati ne time yokola zino ye yatuuka ng'ate omanyi olwutukamulembe gwe naawe pressure bino bya pressure kiringa bw'onoozaala omwana ng'olaba aganye okuzaala n'omugamba singa industry yekufaanana bamnange industry yayiika nnyo si industry yakati eri ebefuuse shopping mall abakolakolayo ebintu bye bateekayo industry yo tulina we twagendanga ekyuma kya sweps tewakolako tuwa nonya ku soda ya sweps naye sweps yali yalinga mu industry sweps yenyumira nnyo waliwo ow'amawulire we bayita Luyima kakati tugenda nga sweps tuwakalanga kakola nga tulamula ssente bwe tulamula ssente mbozeeyo banjireke tekutiisa gyogere nga nange bunkaziza eyagala eri yokka kuba mpanvu sikulimba eyagala eri yokka kuba mpanvu gitemekoko ku matu
linda wagala jiwandika mu katabo linda lolidda sebo keizo njukiranga ne tunyumya ko tujja kudenja naye yo nayambula ku ya Pepsi nga ndi muto ngenda mu Dunlop Jinja wale tugenda mu Yugiro kati Yugiro yafuka Phoenix Logistics omwe mwana kola akalago kama masati banange mbadde balabi balungi leka tukome wano Haji akulaze ebitabo bye nange nenkubuulira ebitabo ebiri published kati biri 16 bigula mmeka bigula waliwo 3 akanene akasenga mukati obunne kagula emitwalo 5 n'ekitundu waliko Order of Head Teacher oyo nali mpandika ku basomesa bambi abasomesa begasse ne bagamba nkava policing njogera ku bizibu ya head teacher waliwo yali akoze nnyo saidi za Luwera nga akoze naye ng'essomero liryanda the Catholic omaye gana basomesa kakati si eryo bagamba kakati nga akoze ne bamugamba nti essomero twagala church ndulyo badde jibanku gusirinjo mtwalo gumu kati buli mwana twagala mtwalo gumu n'ekitundu budget ejja kukyuka kasazino zibawa nene omwaka n'abo wagumu kitundu omwaka mamba wagumu kakati bayawo mune bomulope wa bishop era ne bali commendinga bamukyusa owulira naye nga kyakoze azimbye n'ebizimbe ku ssomero kakati bwe commendinga bamukyuse bwe bagenda ngeno ku ministry na ministry bagamba tugenda kikolako nga ye mwagala ministry mwagala abeereyo bishop n'asitukana atuula mu office n'agenda naye baluwa mwagala mugenda kola ebbaluwa yoli naye nga temugikole mukyusa bishop tugenda kikolako nanga kaninde bwe naavaawo muyinza obutakikola kalaba mukubamu kafaananyi bishop okutulira mu office bagikola Edimansa ne bamukola ki ne bamukyusa ne bamugjawo mulimu waliwo ow'emitiyani yaŋŋamba nti abaana abo balaba balina kye bayita lombeto oba wakiwulirako kiwulirako naye sirina wekiteeka kiri mugundi mubana ekisiyaga kiyingira mu ssomero nga tomanyi kati bakola ekitanda ekyo ne bakiteeka ne beekisibako egundi bagiyita lombeto bingi ekyo ekitabo Order of Head Teacher kyagala kulabako somako obutabo buno obuluso buteeka ne mu audio si ekyakulema sebo waŋŋamba kye nnina okukolera n'enkikola tolina kyewakola naawe nakuwa my husband is a chronic thief n'okolako chapters nzirina akatabo aka chapter 5 mu 2 n'okolako chapter 3 mbo nakola bekola njagade nkuswaze kumpe banange mubadde balabi balungi ono kojja wange kyakoze nandibadde nnyomba naye ye maama bwasazeewo mubadde ku TV zaffe TV ey'enkya ne tubeera ne Uganda ey'enkya si TV ey'enkya Uganda ey'enkya omunaala ne Extreme TV for Love muli balabi balungi mwongera okulaba naye temunsiba musibeemu Haja ate naye temumusiba kuba kojja wange bambi musajja alitokozesa kusiba temumubuzaawo kibi nenze njagala President Museveni atese kirize if you are given a chance okumeetinga President Museveni bigambo ki byewandikozesa bigambo Museveni ankozesa nti ekyosoka kimu mba manyi siina budde n'agamba nti nkuwadde one or two hours bantu abaganda bakukyaye kati oluwoyisizaawo information ki eyo nnungi nnyo siyagala kutuuka ali mulimba mwekye mukole ekibi gisikkiriziganya nawe tobuuziza nze mbuuziza kati nange mbuuza kiwandigambye ekyo nange mbuuza ekyange okikakasiza kikyo kyekyo kati bakuwa
anti ozesa n'okuloza kubanga naawe otunulanga mukwano gwange omugenzi Kato ayinza okutuna n'aseka kasa naawe osese anti nze nsese osesa kati nkulaba nga mbuuza Kagulu singa bakuwa chance osinkane Museveni omugamba ki nze mu kulowooza kwange you came as a hero njagala living as a hero obuyinza wabufuna mu bantu obuyinza bwoba ogenda obuzza mu bantu olimbye nze nkubuulira nva ku mwoyo nti abantu ne bwogamba nze sigambye nti kati soko complaining kunze nawe ntijo complaining ahubwo nze bwogamba abaganda bakukyayi anti ogambye complain tandika anti mbadde nkuddiramu ensi Uganda teriimu baganda bokka okay abaganda bateekwa okuba ne reason nyinza okubuuza lwaki abaganda bankyayi lwaki anti katolaba nti nze muprovoke nze yambuuze muprovoke nze yambuuze omanyi lwaki batugamba okuzanya ceasefire Kato agende wa genocide yosai namugana ye abaganda nga bakyaye nnyo ki system yaffe nga bagikyaye nnyo nze sale ng'omuntu mukwano gwange by the way Kato n'abeerawo n'amugamba tukole ekintu nga tugamba abaganda basiisinge fire era ekitwakola ewali si kye yali ayagala Kato twamulyamu olukwe ne tukola ekintu kirala kubanga ye yali azze kwogera mazima nti for example ne President Museveni omubuulira amazima kati ne bano abaganda boogere ki kati tusizinga fire nga buli omu ategedde ki ekizibu kye lwaki onkyayi bw'oba kuwa chance leero osobola okuzannya omuzannyo ogwo gwe bayita ceasefire nze yakola negundi nkubuuza bubuuza exactly gwatolooza lwaki njogera bwe olowooza Museveni kyatukoze ki lungi ekisingayo bulungi kwe kutukkiriza okwogera kikulu nnyo owulira okimanyi nti bwatukwata bwati emimwe bwe pa singa kati abantu balwana dda nga nsi ki gye wandiwaddeko efaanaganamu bweti eno yennyini egaana abantu okwogera anti mbadde ntandikira ku Amini njagala kuva Uganda tagulula ku bigere ove Uganda nga wange wabi ku mulembe gwa gundi gw'obote era nako twali ki kwogera kakati kyova olamaze tusaagala kiveewo kakati olaba obadde yogera nti bino bigenda okunsibya Museveni kutya mwekuli okutya okubeeramu system mulindwa muwonge yayogeranga ebintu bino Nemmedi Nsereko gondera nnyo gavumenti eno eriko gy'otayagala ejja gy'oyagala ekufugeko ekusange ng'oli mulamu anti ate kati kiri bwe kiti nze ate nze nsaba Allah nkuume ndabe kweddako kubanga eno nyinza oginyiiza waginyiizizza dda kasita oŋŋamba nti ewange wawunya bubi wawunya obubi kiba kitegeeza you're not welcome buli ojja ewange wajja kuwunyira bubi nze nabeerako n'erinnyo ne livunda ntandika omanyi ekisinga okuwunyisa akamwa kati ngenzeko musawo katono ekiwunyisa akamwa okimanyi nti omuntu asiibye awunya akamwa kati tulina obuwuka bawuyita commensals ffenna tubulina obulina buli omu abulina naawe alaba obulina kati commensals ezo buli muntu azirina bwe zibeera mu kamwa kazikuuma ne kaziwa okuwunya okulungi commensals ezo enjala bwekuluma mukamwa temuba kyakulya nga zidduka nga zigenda mu lubuto ng'akamwa katandika okuwunya ak'omusiibi
kakati ate buli omu azeetaaga naye nazo zirya bwe ziri emmere teri kitalya kitagenda muki manju naye teziva mu kamwa zigenda emanju mu kamwa muzikola ki mwezizaalira mwezifulumira mwezifulumira kati bwe zifuluma akagamba kwandika ogedde mu butuufu zipama mu kamwa zipama mu kamwa nga bw'oyogedde kaakati bwe zipama mu kamwa bwe ziba ziridde ebintu ebyo ebirimu gulukosi ebirimu gulukosi emmere yonna yonna sitaaki gye tuli ebeeramu gulukosi kati nga bw'onoogamba nti bwendya kino kinzirukanya bwendya kino kimpisa bubi kati bwobuuka obwo bukomesozi bwe bulya emmere erimu gulukosi oyo infact starch foods bifuluma asidi kati bwe bufuluma asidi oyo kaba katudde kuli nnyo kati asidi oyo ya dissolving eri nnyo teri kawuka kalya linnyo asidi oyo yakola ki yaleeta ebituli mu mannyo yaleeta ebituli mu mannyo era oli bwatakugambanga nti singa amannyo gaali galina obuwuka obugalya nti bugalya singa oddaawo n'ogamba nti omuwala yansiza amannyo omuwala oyo yansiza amannyo aja amagezi olina nti oba omulenzi oyo yansiza eki amannyo naye bikozi akawuka ako tebakasiiga nakasiiga kuba olwedde tekaliyo olina obubwo buli omu alina obuwuka bwe buli omu alina obuwuka obwo era atabulina era anti buli atalina buwuka obwo awunya akamwa kati kyetukola ne balyoka bakuba buli obuli artificial eddagala eryo buli kaseera aba akola ki aba afuuyiramu oyo aba teyabufuna waliwo abatabufuna nosanga omuntu nga kuva buto awunya akamwa waliwo famire gyemanyi ewunya akamwa kyogamba abo bonna tebabuli tebalina kawukaako tosobola mbweteekamu anti gyeyo okukuba kuba ne bakola ki newegira ngaera atalina naye okimanyi mukamwa akamwa olulimi lwe lusingamu obukyafu anti lwe lurisivinga ki n'akamwa kaba kakyafu abasinga kati gw'osenya emirundi emeka olunaku mulundi gumu ku makya n'olweggulo nga ngenda kati okimanyi nti gwe amannyo go galimu buzibu emmere eyo buleva mu mmere b'akamwa omwo neewezaamu essaawa 12 ekola kagali kagulukosi aka abuuka obwo bwe kaagala kakati omuntu ate singa kale osenyaako ng'ogenda okwebaka kale nsenyanga ngenda okwebaka ate kumakyanga nzuukuse kati kumakya oba osenyamu ki tukeera akamwa ogenda n'oyogera owulira naye nga katukula okitegedde waba wakasenyeza ekiro kati senyanga omaze okulya breakfast emmere ogijjemu ereme kusiibamu ereme kusanga ya langi ye esanga ya kyaggulo esanga langi n'ekyeggulo so naye ekinjiresiza ebintu ebyo naye nga mbeera awo naye nyumirwa nnyo nga madamu aŋŋambye naye owunya akamwa okusinga bwasirika nti ajja kunswaza kyekiri kyenjagala ekitutusizeeyo kimanyi kyekiri kyenjagala za okugamba Museveni ti akamwa kawunya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Bannange mbadde balabi balungi era mwongere okulaba mu subscribing mugende munoonye Hajj Ashraf simwogerere obutabo bwe mbulabe ku WhatsApp omweyo omwe like omweyo kati okyajenga enamba eri 0756 075 12 65 mukaaga 5 15 15 eyo eri ku WhatsApp sebo alina essimu etemagana eti kyenazuula okimanyi ne walina akasimu kabi Haji omayiro akinalwanako
nga kalimu bundi articles zino zonna byonna mulimu 1,500 ebintu byonna nga biri omwo nga tulina bwokejjako era kyova olaba nze sigula simu eyeyepeeyo ennyo bwe bagibba baba bankoze bubi wadde n'entono zino bazibba tewali kye batabba olaba bakunyakulako batange mbadde balabe balungi abali ku Uganda ey'enkya ne mubeera nga mulaba ne mulaba ku Extreme Arts ne mubeera nga mulaba omunaala ebyo byonna channel zaffe channel genda olabe subscribinga likinga buli kaseera mbadde balabe balungi haje akatabo ba subscription ya sente meka kuli kugundi ku WhatsApp subscription ati nagambye bali ba mirundi 2 eri ordinary ya mtwalo ku kitundu eri endala ye VVIP yebiri okay ngofuna buli lunaku chapter every day ku sawa satu ezekiro chapter ebe kolaki yingira ko kati chapter ezo bweziwera nenkola akatabo jomala jote ate ye abakoze eki abakuli kwennyini kati olaba for example Cliffhanger ka mitwalo 5 kitundu naye bano ababadde bali kuno wakagula 2 kitundu kwa already babadde bateekamu banange tufune culture esoma ebitabo mugende ku Extreme Arts mu recording ennyimba zammwe batujja bapushinga mugende mu subscribing ku channel yaffe mu subscribing ku Uganda ey'enkya mu subscribing era wonna ne ku munaala mubadde balabi balungi njagala mbeere bulungi musule bulungi the world is ours Uganda yaffe bwenkoze bwende Uganda yaffe kagundi kakuli nze ndi born a DP person by the way ne card njirine ya youth anze sajifuna nenze I'm born a DP person kati byonna ebijja sigambye nti naye byonna mbeere bulungi musule bulungi haji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh